siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa ntuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa ntukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. Oyo Yesaanya Muhyiddin abadde nga ajjawanda ebigambo ebikaawe ennyo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nope okulaba nga kwegamba atuukiriza munnange omulimu ogwamuweebwa era ng'avumirira Olivia Lutaaya olw'obutagendera ku ndagaano, naye nga babagamba nti munnange embuulire tefa yonna. Bannayuganda baalabula Ssaanya ne bamugamba nti munnange abantu b'okolera si ggwe asoose, waaliwo Eric Mwesigwa oyo yavaayo nga bamaze okubeera nga bamudyekadiika nga bagenda okubeera nga bamuwa ssente na buli kimu n'okutuusa kati situmanyi gy'ali. Naawe munnange bakukozesezza, vaayo lumu obeegaane, naye kwegamba bino biringa byakatemba kubanga biswaza kyekisooka. Tuve mu kubyokubeera nti kakati tuli mu byabufuzi kwegamba nti oba tuvumirira nnyo gavumenti nedda, wabula kati twogere reality. Kwegamba kati nga twogera nga bannansi abalumirirwa eggwanga lyabwe, ddala mu butuufu Uganda yalisaanye okutuukaawo. Kwegamba omuntu akola kyonna ekisoboka okulaba nga tava mu ntebe ye. Lwaki mwe bannayuganda mukkiriza bakwata obujega batuuke okubeera nga bakozesa full figure? Naye ng'ajja n'ayogera ne mumuwa obugalo Balamu, Ssaabavvulu Balamu. Kino ate naye kimuleese wala nnyo, simanyi na kyagenda kugamba ggwanga, kubanga wabeera nga minisita w'abavubuka ng'abavubuka be basinga obungi nga beetaaga omuntu abeera nga katugiza abakulira olw'eddoboozi lye balina okwesanga eryokulabirako. Balamu atuyiye nnyo nnyo. Omusajja ono bamukozeseza omutambuza ku TV stations ne radio stations era ezaabo ababakkiririzaamu. Era kino kiwe ekyokuyiga, buli radio station yonna gye walaba ng'ekyaziza oba TV station ng'ekyaziza omwami ono wekkiriza bukkiriza nti bannyiniyo be batuleetedde okubeera nti nno tubeera mu mbeera eno ey'obwannakyemalira n'okuteeka bannayuganda mu bwavu obususse. Be batuleetedde embeera eno kati Ssaanya ono obutambi nera bbo kuwa bungi nnyo, bwazze nga ayogera ng'avumirira Kyagulanyi, n'akalala nga ayogera ku Speaker Anita Among. Naye nze kyansanyudde nnyo kubanga kyansanyulidde ddala kubanga oyinza okugamba nti Nuupu eringa oba erikuki, simanyi kasooke kuwa katambi kano gwe muganda wange atannakalaba ate kubanga ono Ssaanya Muhyiddin tumumanyi nnyo. Siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa ntuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa ntukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. Nti nga bwe mwabiraba ku military court ku kkooti y'amagye wali Makindye nga Ssaanya ab'amagye bamukwata bamuyingiza mu kamotoka awo, akamagye bamuzzaayo ndowooza oba mu kkomera nga ali mu kwogera bannange ayambala t-shirt ya yero. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuwudiza yakola ate nga n'abasirikale tebakozesa bukambwe buli awo bw'amaanyi, tebabukozesa nga bamulinze amalayo. Kwegamba balinga abagamba katumulinde amalayo, kamera bagiteze wali akatambi mwakalabaawo akuba sikalina wano naali badde katubanga sikalina ndowooza kayinza otwala ebbanga eddene okanoonya. Naye nga ekintu ekyo kwegamba kiragira ddala kye bayita okuswala, kwegamba okutalina akaalina. Wabula era ababuyabuya ojja basanga ng'era bagamba kale kakiteebereza abaana be baakwata be babadde basibira obwereere, abaana be battireyo mu makomera, abaana baabatta abakyali mu makomera. Kitegeeza nti byonna bino biraga tewali makulu mu kyo.
kubanga n'abaana be baawa ssente abakkiriza emisango baba ne batubuulidde buli kimu nga bwe kyali kigenda maaso. Saanya ono nga sinaba kubeera nga nkuwa obutambi buli obulala kwegamba kubanga era bukuteerawo owulire engeri gy'abadde ajjayogera n'engeri kwegamba ekintu kyonna nge babadde bakiruka kati kiyiise ddiiro eyiise oyinza okugamba Nuupu bweri ngeri neddogo Nuupu baalibanga balina oluvuutu naye nedda Mukama Katonda ali wamu n'abalofuubanira okubeera nga banunula eggwanga lino kubanga weebuuze nti buli muntu yenna gwe bafuna avaayo abayiye Sali Musale juzi yabagoba abayimbi n'abo abaali balyayo ssente bonna yabagoba kati bagenda kuddukirawa Muhoozi byayogera kugamba alinga naye omulalo naye kati Saanya ono kwegamba obutambi bwe buli nti gino mizeege egy'okuba nti nno agenda ku bicuba n'atandika okufeekinga ne mubalokole yagendayo dda ng'atagitinze ssente yefudde omusiraamu oba ndowooza abuvuddemu aze mu bulokole akatambi nakalaba nange ku mutimbagano kasooke kakuwe okakase Saanya tikatukoole yali agenze mu kyaki y'abalokole bamukozesa anti basasula bapasita ssente nti kati yogera bwoti ne bwoti kati kwolwo omulundi Saanya y'omu ku abo abaali babeera mu mizannyo egyo balimba wuuyo omukyazo yuuyo ekireka nzize wano nga nzize bulijjo nkulaba ku TV zikiriza nzize neegatte ku Yesu ankolere ebyamagero mu lunaku lwange. Omuzikiti baguyita masikiti bagiyita Masikiti Hussein eze imaamu alimba oba bangobe teyasoma tumuyinako buyino Surati Maharij alimba eyo bagiyita surati wake ekisinze okunnuma mu byonna Saanya azannyira nnyo ku busiraamu ne bw'ataali badde musiraamu ng'azannyira ku ddiini endala era kyalinnumye nnyo. Saanya namuwuliddeko ng'akwotinga ssebo ne mu Qur'an ng'awaana Gen. Museveni. Saanya naye tamanyi history wa Museveni. Njogeddeko n'abantu abamanyi Museveni. Muganda wange oli omusajja wankwe ate baadi witulaba bano abaana nga beewaana obwa mafiya bapalaso baani oli mafiya kibanda oba kunyumiza ebintu Museveni byakoze. Waliwo abaamulaba dde okuva nga baana bato bwe bati ng'akyala n'ewaabwe ne bagamba Museveni yajja ng'ayogera ne taata era taata baamutabwa akwogera na Museveni naye nga tebalina ke baali bafunye ate ng'abamanyi abajjukira be yakozesa bonna yabeegaana be yalwana nabo abo yabatwala mu Northern Uganda ne babamalawo Abaganda bonna babamalawo. Kakati Saanya ono y'omu ku abo abakozeseddwa era nsuubira okuba ndowooza okuva ku Kolaije bwe yafuna ekyekango okuva eri Mwesigwa Eric naye tebayiga ne baleeta abalala. Kati Saanya wuuno ekireetera Olivia Lutaaya okusikowaringa kubanga singa naye yagenda mu bintu nga bino kati Saanya ali miserable ayinza okudda mu Nuupu oba mu opposition oba abantu ne bamuwuliriza wabula bwe yasinze okuwa level yabadde Anita Among bwe yasinze okumpeera level kati naye amuwaabira bamuzeeyo bukomera anti amulangidde okukwata mu kizigo. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awuza bisiyaga bitegoya kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Parliament Anita Among nenneeyerusa gyeyeyerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwalika kate ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bw'abavayo ne babikookera ku Kyagulanyi so baasalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigenero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo
nga buli wengezaako kwemulula bambuuza olazeewa, buli wengezaako kwemulula bambuuza olazeewa. Noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi. Wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi, emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma. Abantu abaali nnyambye tebanyambye. Abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe. Tukwebaza okutulabirira, tukwebaza buli kyotaddemu, naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi by'otukoledde. Enta yaffe mwagiraba. Singa ntemulwa nga bankuba bukumi masasi, Museveni yavunaanyizibwa kutemulwa kwange. Ate oyagala njogere kyekisinga banjagaza ki? Okwogera bino binzisa. Soogedde nti kyonna ekiba kintuuseeko mwe muvunaanyizibwa ku kyo, naddala nga nfudde masasi. Gavumenti yetereka emmundu yeyina amula. Siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaliro nsazeewo endagaano ze nnakola nzimenyeewo. Nze ndi munnakibiina kinuupu, naye ntidde nti abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala, sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu. Balamu yennyini yatusuubiza buli kimu, tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze Ssaanya Muhaidiini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu, wabula ebyo byonna byali biseetinge. Mu Busiraamu waliyo aya ya Allah egamba nti abange mmwe abakkiriza atii'u llaha, mbalamira mu ntyenze Allah yabatonda, wa atii'u rasula, bwemumala okuntya mukkirize ne mutume wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwemumala ekyo wa ulil amri minkum, n'omukulembeze ali mu kifo ekyo pulezidenti mubeerenga mumugondera, kubanga mutamugondere mujja musangamu obuzibu. Kati ogondera mwayi Museveni kiyinzika okubanga n'ebizibu bye nnafuna nali nvudde ku nnono kubanga nnwanyisa omukulembeze. Museveni tumulwanyisizza naye alemeddewo. Kirabika yajja wa Katonda, Katonda temuntegedde. Kiyinzika okubanga okulwanyisa Museveni ate ye feva gy'alina ewa Katonda. Era abannuupu abakulemberwa Kyagulanyi baali kutte ne bawandiika ebbaluwa ne beetondera Museveni n'okumwebaza olw'ebirungi by'eggwanga lyaffe eggwanga waalituusizza n'okubeera nga yakkiriza n'ate abasibe bannuupu. Kurani yagamba etya? Olinayo akalungi kogamba byonna ngaki? Kyagulanyi alinayo akalungi ngaki? Wadde ng'era alina ebibi bingi. Kyagulanyi alinamu obusaasizi. Butya? Wabula bwotya? Kyagulanyi wadde nga njogera naye Kyagulanyi alina olunaku lwe yalaga obulumi kuffe kubanga gavumenti mu butuufu yali etweganye n'egifo gye yali etuterese twali tetusobola kuvaayo singa teyali kkerere ya Kyagulanyi. Esegezo okukubamu ku nduulu. Kyagulanyi okukubamu ku nduulu nti bannange bawamba gundi n'okuvaayo n'atwogerera kyafudde ensonga y'okuba nti twalabika ensi yonna n'etegeera nti waliyo abantu abaawambibwa. So kati awo Kyagulanyi alinamu kati? Era bwe mba musisinkanye nsobola okumwebaza olw'ekyo. Naye ate ekintu kino engeri nga kati bwe kyayitirira emyaka ne tumalayo mingi kyafuuka eky'ebyobufuzi n'alaba nga mu butuufu ate asobola kubanga mu ttiimu z'abadde alina abadde yeesiga ttiimu yange. Mu Busiraamu waliyo aya ya Allah egamba nti abange mmwe abakkiriza atii'u llaha, mbalamira mu ntyenze Allah yabatonda, wa atii'u rasula, bwemumala okuntya mukkirize ne mutume wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwemumala ekyo wa ulil amri minkum, n'omukulembeze ali mu kifo ekyo pulezidenti mubeerenga mumugondera, kubanga mutamugondere mujja musangamu obuzibu. Kati ogondera mwayi Museveni kiyinzika okubanga n'ebizibu bye nnafuna nali nvudde ku nnono kubanga nnwanyisa omukulembeze. Museveni tumulwanyisizza naye alemeddewo. Kirabika yajja wa Katonda, Katonda temuntegedde. Kiyinzika okubanga okulwanyisa Museveni ate ye feva gy'alina ewa Katonda. Era abannuupu abakulemberwa Kyagulanyi baali kutte ne bawandiika ebbaluwa ne beetondera Museveni n'okumwebaza olw'ebirungi by'eggwanga lyaffe eggwanga waalituusizza n'okubeera nga yakkiriza n'ate abasibe bannuupu. Kurani yagamba etya? Gw'omu kuba kolanga bibbomu ebikole. Kyekyo.
n'akabinja kange era nze yali akakulira era nga wobadde olaba ebbanga lyonna nga bwogambye muganda wange Adamu nti twatuuka ekiseera twali tuwagirwa Kyagulanyi nga yatuteekamu ssente okukola ebintu ebyo naye tulina we twatuuka. These are serious allegations muganda wange. Mwali muwagirwa mwami Kyagulanyi. Nze sinywa mwenge bwemanyi musajja musiraamu siina kyennoonya nasazeewo eggwanga lyonna kutambula nga nja kutuuka ku buli wamu naye nja kuvaayo n'amazima ku buli kyengenda okwogera. Nkugambye twali tuwagirwa Kyagulanyi era nga atuteekamu ssente tukume ebipiira tukole bomu ebikolerere mwabiraba byabalukanga ku mmotoka za gavumenti. Twali tutayekinga mmotoka za gavumenti buli gye tusangako yugi nga tugikuba tugisuulamu ekicupa kibaamu olutambi olwo lubaako tulukoleeza ne lugendako omuliro. Kati bwe tumala dukoleeza ne tukuba emmotoka ne tujjaasa endabirwamu oli nga tamanyi tuyinza ogipima mu jjaamu era mu COVID-19 awo nga yakayingira twakuba emmoloka ezo era mawulire ago mwagasaasaanya nnyo naye nga twali tetuli mu kamera okuvaayo kwaffe kyovulaba nga tubadde abantu abatasobola kwegaanika mu nuupu singa yali eyina obusobozi obutwegaana yali badde yatwegaana kubanga emanyi bye yatuyingizaamu emanyi kye twasobola okukola ne kye tusobola okukola. Obujulizi bwonna wakuba nti ndi kumpewo naye obujulizi bwonna weebuli. Kooti temulowooza nti kooti ekuvaako nga tekunoonyerezaako. Gye mbadde omusango ogwanzigulwako ne bannange tubadde ku musango gwa treason oba treachery. Obutambi bungi bwenzize enkolera Kyagulanyi n'ekibiina kinnuupu. Olwaleero tomanyi bulumi bwendimu. Embeera gye ndimu ya bunkenke obw'ekikulu ekyawaggulu era nsaba ow'ekitiibwa President nkakasa olaba ebintu bye nnina bingi bye nsobola okukugamba abasajja be baatusindikamu naddala nga nze komanda waabwe. Waliwo akatambi akalala ke nnafulumya nga nnumba omulamuzi ako saavaayo naye waliwo kali nga nasituka ne ŋŋenda ku ntebe ya Freeman nga njagala mukwata bulago. Nakuba kutuma butumya kikole kakati ako Joel yajja eruzira n'ababaka ba Parliament 6 ne batuula nange mu kafubo ebimu baabiŋŋamba nga nzize ku kkooti ne baŋŋamba nti kola ekyo bw'onaakola ekyo ku kkooti ogenda kuyambibwa ogenda kuba otaasiza abantu bangi biki byonna tukuwanise ku mutimbagano biki byonna ogenda kufuluma oli muzira. Ekigendererwa ekyagendererwa mu kuva mu kkooti mbuukire omulamuzi Kyagulanyi yagamba nti omulamuzi oyo singa mugwa mu bulago mutuge nti Uganda yagamba nti akozesa ekifaananyi ekyo era bannayuganda abali eyo abampuliriza njagala okubakakasa ebigambo bino. Ekkoli ga Amerika lye yateeka ku banene mu gavumenti lyava ku nze lyava ku basibe abaasibwa ne tweripako munnabyabufuzi ow'effujjo Kyagulanyi eyeenoonyeza ebibye